Lili Puzzle sente za General Muhoozi ze yalya zimuzaalidde akabasa ogenda kubanga obifuna maaso awo. Kiseeka Umaru ne bafuuti soja abalala nabo bamutabukidde. Grace Kani bannange Pastor Bujingo ne Susan Makula kigambibwa nti baali mugoba. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribe era onyigende mu notification bell lemesu wanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Ninyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tuyisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba buli ndwadde zonna. So munange bakubireko ate weefunire obulamu obujja toddeyo n'olumizibwa ebirwadde ebitategeerekeka nga ba BF Suma weebali munange sigenda kuluyisa era nga nkutandise ni Grace Kani. Grace Kani yagenda n'afunamu obutakkaanya ne bbaawe Prince Oma munnaye Susan Makula n'omusumba Rosias Bujingo. Tumanyi bulungi nnyo balina omutima gw'ekizadde kuba Grace Kani mwaka akaseera yagenda n'agwa mu depression n'abanga n'omwana we abula kumukola kikyamu. Munange omwana ne bamumuggyako ne bakola ki ne bamutwala kyokka kyabeewuunyisizza nnyo okulabikira mu kamera ng'ate addamu akaabira omusajja atamuwa buyambi atalina kyamuyamba wabula ate ye omuvubuka buli wadda mu kamera ayongera kukkaatiriza Grace Kani. Kati munange abantu kyabalumye nnyo abasinga ne bagamba Grace Kani omuvubuka yamuloga kiki ennyo ofunye omukisa ofunye omuntu akwatira ku mwana wo neera still ng'okyanonoza omusajja atakufaako. Nokikoledde Grace Kani. Grace Kani wali akayimba akagamba NNC mulimu ennaku nebuuza oba yerikoma mazima n'osaba botyo n'osiiba nga naye mbeera eringa ejjinja naye kiŋŋumya nze Yesu yansuubiza nti talindeka talingoba. Grace Kani olina n'ayamba olina yakwatibwa ekisa n'akugatta mu baana be ne bakuzaala omulundi ogwokubiri. Mukyala Bujingo kyova olaba mwebaza bambi yeebale kubeererawo naye ate oyo bw'anaakuvaamu ekiddiriro ojja kulemererwa kubanga agumye naawe okoze bingi n'akuleka ng'omwana n'akugamba kukola birala n'okola birala. Grace Kani Prince Oma yagenda n'akasoloko. Prince Oma yakutwalira kyekikyo. Prince Oma baakuzaala naye mwana wa nnyoko mwana wa kitaawo. Grace Kani nakugamba gumira ku bizibu byange naye ogaanye. Nze saagala kulaba ng'ofa saagala kulaba nga weetaddemu muguwa. NNC si enkomerero bw'oba okyassa omukka ng'ozukka ku makya ng'oli mulamu nga si maanyigo which means Katonda akyakwetaaga okyalinayo chance endala lekera okukaabira amata agayiise. Prince Oma Prince Oma Prince Oma Prince Oma bw'oba omwagala nnyo we mwali mwenna wamukombako ku kapama tuwagenda n'amazzi ge gali mu lubuto. Njagala weebulirire my sister ffe tulabye ebizibu tuyise mu nnaku nga n'amazzi ga tetuyina asangula. Nakugamba Grace Kani nze sirina maama sirina taata sirina gwe nnina naye baakeera ne bansiba eruzira omulundi ogutali gumu. Nenjagala okwessaamu omuguwa eruzira abasibe ne baŋŋamba bulijjo tugumidde ku ggwe. Bwe natunula eruzira nga mazeyo emyezi 5 n'entunulya abamazeyo emyaka 23 n'eŋŋuma. Muyige okugumira ku bizibu bya bannammwe. Mutonzi waffe yasalawo ate era omutonzi tagenda kusalawo kirungi kyokka. Omutonzi amanyi n'okusalawo ebibi n'obeera ekibi obanga wakubeera kibi. Grace Kani Grace Kani obugagga bw'omunaku mwana we oyina omwana Grace abakazi bali eyo nga bakaaba balina abaana 5 omusajja yabulawo abaana tebasoma abaana tebalya abaana tebalina wakubeera abaana tebalina byakwambala naye gwe omwana omu ng'ate Mukama yakuyamba nako n'amuleetera jjajjaawe mukyala Bujingo okaaba odaagira Prince Oma buyambi bwe bukubuze mwesonyiwe. Grace Kani ffe abasajja batuwagaddeko ne bagenda
nze pusi yange singa yali ekuba ebifaananyi nga buli agiyingidde mukuba ekifaananyi aganyabo singa nyina album nga mbikkula bubikuzi bwenti nze bamukibi banjagadde ne bampisanga omusiru ne bagenda nembata bakatongole bani ne kati mbatundira amannyo g'abavaamu wentuuka bali ne bannesinizaako amalibu nga tebakyalina levo yange nga nabalekawo Grace Can ngenda kukuwa eddagala genda ogule omwetango ogule bombo ogule soda wa koko ogule yogati obimikisinge obitawazi ogambe nti njogera mu linnya lya Yesu Kristo yampa pusi yange eno omusajja alinga pulinsi omatadda magulu gange kuba tusabye tukwegayiridde ogenda okaaba nakulabye wa modo ng'ayina ebizibu lwakuba tabyogera oyo modo golaba n'okugulu kwe okumu atambuza kyuma ne wali wamusinga obuvumu wano naye otambuza magulu abiri temuli yadde natti okaabira ki sangula amaziga my sister Grace Can sangula amaziga nze bye byange era bwe nalaba toterezezza nga nkomawo nga nkolera vidiyo endala paka wonaaziraba n'olondamu ekituufu enswera ekwagala ye kugwa ku bbwa era nga ye MC Chumi agamba agenda kukola vidiyo paka nga Grace Can zimutuuseeko kyokka ate ye abantu munange banyiize oluvannyuma lwa Grace Can okuddukira ewa Modo Music kyokka ate ye Modo Music avuddeyo ne yeenyonnyolako n'agamba nti bannange temumunyiigira temukitwala bubi Grace Can bwe emmotoka yamuleeta neemusuula ku geeti ye mu engeri gyali omubudaabuda w'abantu naye n'amukwata n'amutwala ewuwe era olwamutuusa ewuwe n'asalawo akolera live abantu bakakase nti ali mu nnyumba ye kale we tuli mu sayidi eze era gye bisembekeredde nga yeetondedde omusumba Rosias Bujingo wamu ne Susan Makula kale bwe tweyongerayo ewali Pazo ne Umaru Kiseka balono munnange balina obutakkaanya era ng'ekiri ku live za TikTok ku muliro Umaru Kiseka ajeyo obujulizi agamba nti Pazo yera ssente za muhoozi kyokka ate ye Pazo yeewakana agamba nti ssente ezo Eddie Kenzo yamugulira tebo ya miliyoni 3 mu Eddie Kenzo yazijja mu nsawo ye wabula so si ssente za muhoozi mbayina maaso wano wamma nga beetwala bitya ngenda kubanga ati mbabatuusaako tusobole emiliyoni 3 z'ogamba Eddie Kenzo yakwata mu nsawo ye ng'omuntu n'angulira tebo ng'abalala bwe bangulira tebo ku Aero Beach okitegeera kati bw'ojja wano ne weerimba nze ndi muyaaya ate ebyokukola nnyina bitono tutunke nzijonkera nkujjonkere mpaka netonda ki netonda nayogedde ku Bobi Wine singa nabadde njogedde ku Bobi Wine singa nafukamidde dda nga nengoye nazijjeemu dda naye mutandise okutuleetako bano abaana balina bwa akawunti bwa TikTok mbu be tubatwetondera naye mutukakkanyiza nnyo mulimba naye bannange mutujoze mbuneetondera oyo wama Umaru Kiseka nze ndi muganda wo ebimu mbadde nkulese nga sibyogedde ku live nga nagusaze n'amasimu mangi gankubiddwa ekiro nga ndi mukujjonkera gwe wantandise nakujjonkedde nno nga nkulaba ozojjonkera abantu bangi waliwo bojjonkera nga bituufu nga nange ndi mabegawo naye kikyamu nnyo okujjonkera omuntu aliroyo okitegeera omuntu omutuufu atambudde n'abantu abantu abamu mutuuse ne kuleva olw'okuba mwe baabawa ekisaaganda kyammwe mulyako mpola otegeera mulyako mpola munyumirwa abantu abamu bambi n'agamba nkole ntya eri sirina gwe mmanyiiyo gy'oyagala okunsindika bongamba nti nkolera sirina gwe mmanyiiyo tewali ne yali ampise neno gy'oyagala okungoba gye mbadde nnyina mikwano gyange bazaake ne musanga musawuna ne mugamba Honorable njokyayo ate nayo ngobyeyo kati ondese mu nsi otegeera gwe gy'oyagala okunsindika sirinayo na gwe mmanyi sirinayo na simu gye nkuba sirinayo na muntu gwe mmanyi n'omu gwe gy'oyagala okunsindika
kati oyagala nsigale mu bbanga gondekaawo olw'okuba baakuwa Wumalu Kisekka enkola yammwe tugimanyi gavumenti bwe yamala Facebook ku TikTok nejja nekwata abavubuka mmwe nebawa ssente bwe mala okubawa ssente bw'ati ate munnange aliri Puzzle avuddeyo okwewozaako mu kiseera kyekimu agambye Wumalu Kisekka agenda mukomya nti ye munnange teyeerigira ku bakooki yoki aliri Puzzle ono mwana nzaalo yaawe Rwanda mu katale awo kuba ewaabwe ntegeerawo bulungi nnyo so kati mwana enkola gye baakulamu omwerijjako kitono waaba anyiize ekintu ky'abayogera baakitegeera kuba oyo ye mumanyi obuvo n'obuddo so munnange Wumalu Kisekka waalibadde mwegendereza ate mu bintu ebimu kyokka ate Wumalu Kisekka naye alemerako agamba nedda temugenda tulya mu isokolo nga Wumalu tondeka wamma nange wano bankubira jo King Saaya yanzije ku live baba King Saaya nsonyi wankutenguye n'abakulembeze bannupu abankubidde mu nsonyi we mbatenguye Saala ke kutenguye kojja wange Lumbuye nkutenguye aputopu boss wangabye mbere nkutenguye nganye kojja nganye nkutenguye nganye kandete kyaje simanyi bireke Wumalu Kisekka nja kufiirako nja nakukwatira mbibbu abakooki obawulire nja kukwatira mbibbu Wumalu Kisekka osiraane oba otuyita mmere nyange mukooki neerijjaako mpola nja kukwata n'ekifaananyi kyo kitwale nkisuule y'ekkooki okakase nti abantu babonaabona mu nsi oba olowooza tuli ffekka mu nsi ndozaako mpulire nja kukwata n'ekifaananyi kyo nkutwale nkuwongeyo mu bakooki era akaayi ababamanyi nja kufiirako damu ozijonkere damu live ku live upload ku upload wamma abanyumira ebyonoonese kati tusimbudde live ku live kivumo ku kivumo obunabbi bubeere bungi wamma live ku live obunabbi bubeere bungi omanyi obunabbi buli wano ku TikTok njagala abawagizi ba Kisekka bangambye alina WhatsApp group erimu abantu 5,000 kati muteekeyo live Liri Puzzle ye munnange kaawedde mudda babikolera munzikiza naye ate bimala ne bivaayo mu kitangaala Wumalu Kisekka muyina mu maaso wano ye ng'atuleetedde bwino yenna tewali muzannyo tewali muceezo ngenda kuba nga ate akatambi kabalekerako ba mikwano era nze munzikirize mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munnange sweetheart bakubire kate we Liri Puzzle oyina mujja wa mama wo yakuloga chichi nga bannayuganda bakuwadde chance ozengo babuzaabuza fe tukimanyi bulungi abawagizi ba Museveni bagenda ne bamugamba nti munnange fe tetusobola kufiitinga mu community mu society abantu batuboola era Museveni afuba okuteekawo okuziba olusalosalo olwo osegedde ayagala omuntu ng'asobola okugenda ewuwe n'adda eno n'abeera happy ekyo ffe kye tugoba twakiteekawo kati tukuleke nga bwe twalekaani sooka ombuulire wagenda ewa Muhoozi embalala n'oyimba ku kivulu kya Muhoozi kampeyini ne bakufuuwa n'obusente awo n'ebigambo bye wayogera tubijjukira ne tukukangamu katono nga ghetto youth ne tukuleka ne tugamba olusanga onolabuka n'ogenda ewaani ewa Sale Musale n'olwalirayo n'olubuto maje ge gaakusitula ne gakutwala mu ddwaliro ewa Sale ne tukukangamu ne tukuleka ate okumanya gwe obadde n'omukisa munene nnyo Lumbuye yajja ku live yo
nakulabula nakugamba walya sente za Panado n'ebigambo byewayogera walowooza akuleetedde mirembe kumbe yali akulabula segedde lumbu ye yakulabula nenkulabula nenkugamba liri puzzle weetereeze ojja tufuuyira naye nga nkulabula nga ghetto youth sikusabudde just kwetereeza kati atojjonkera olina mujja wa mama wo yakuloga kiki waliwo akuloga mbu weefuula bisekisodde eno n'eno nga tukimanyi bulungi nti abawagizi abawagira Museveni bamulyako ssente nga bamugamba nti bwe tugenda mu bantu tetufiitingayo tetusobola na kutambula mu bantu mirembe kati Museveni afuba okubikola olusalosalo lwe twateekawo ndi bw'oba omukolera sigala eri yensonga lwaki aleeta obusajja nga mmwe ne mutandika okutwasamira liri puzzle tukuleke nga bwe twalekaani sooka ombuulire chansi tukuwadde eziwera tukuwadde ezimala bw'ojja bw'otujjonkera weefuula olowooza gw'oyina omumwa oyogera nnyo ate mmwe we banaakukwata bali abasajja be mujjonkera bakambwe mbusimanyi banaakukwata mbusimanyi teri ajja nakugjayo teri eki information ogisindika mu baana bankyukakyuka tukuleke nojja n'otugamba nti gwe mu Uganda osobola n'ovugiramu emmotoka etaliiko number plate omuntu asobola ovuga emmotoka etaliiko number plate Uganda aba wa Museveni eyo suwa bakuleke tukuleke nojja n'otugamba nti gwe weekolera ssente okuba luseke ng'ate tukimanyi bulungi nti ssente ze babawaako ssente za ggwanga ate nga bali ekibagobya tubagoba lwakuba bagabana ssente y'eggwanga kati naawe ogiryako tukuleke nga bwe twalekaani sooka ombuulire nenkulabula buno obwana bannayo okatunuulira n'omutwe ne gukuluma nenkulabula jasikulabulamu jasobuuke oleme kugwa mu waya nga tulaba ozizanyiramu otumanyidde ebbanga ddene ozenga okola statement ezitumanyira nga twefuula abatatukulaba kubanga tumanyi ebizibu obadde n'ebizibu osegedde bannayuganda bakuwagidde nga nebyoyimba tebibanyumira ne bagamba owaaye katukawagire kasajja kattu nojja n'oyogera osegera naye laba ssawa zino kati olaba oli munene ebyakubya bakulu bammwe mubimanyi n'ebyabatuukako tukuleke nga bwe twalekaani sooka ombuulire liri puzzle nze nenda nentunuulira abantu gwolowooza nze nina olutalo olwange oluli personal ku intaneti wano nze ntala ezange nazissa wali bwe nzija nenkugambako mba mprotectinga interests za nkyukakyuka okitegedde sirwana lutalo lwange ate nkuwadde chance oli mwana muto bannayuganda bakuwaddeyoko ku busente kati sooka okakkanye ku mululu puresha gikakkanye naye osindika musajja fe tukugamba ne tujja ne tukugambako gwe n'olowooza nti kati okajjala kwani gwe liri puzzle musimanyi liri puzzle gwe yatunula yekuliranga n'enkobe oli wonna wenna ebibuno byonna bikanudde amaaso mbukeefuula kabisekiso kadde eno n'eno wano tewaliwo bisekiso mbodde eno mbodde neena beerako sayidi nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde biri mutawaanya bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kalaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano bayita prostate relax kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookoba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwanogo mugambe ajja kusa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala
kano kayamba okwekubisinga enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacteria